Omulungi ampuliriza program World Report galubindizo eyencha ya leero mwatuleka tutandikirawo tulabe ensonga ziri era mu Amerika eno. Leka nkutwale mpolampola encha ya leero tutunuulire okunoonyereza okukoleddwa FBI, kino kitongole ekinoonyereza ku misango egiziddwa mu ggwanga erya Amerika. Ate nno osobola n'okipangisa n'okitwalako ebweru eyo oba mu nsi yo ne kikolera okunoonyereza, naye mu ngeri ya bwangu nga mutezi wa nkwale. Oluvannyuma lw'okutemulwa kwa musajja mukulu Donald Trump okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 13, omwezi guno gwennyini kyenkana ku ntandikwa yaagwawo, mwana wange aba FBI tebaatuula, baasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi kubanga buvunaanyizibwa bwabwe. Yaate olaba bwe butandibadde era bwe batandikoze kino ekibasuubirwamu, anti walabye owa Secret Service bwe yalekulidde ekimwogerwako kyakuba nti alabika yeesuulirayo gwa naggamba n'atakola mulimo gwe gw'alina kukola okukakananga obulumbaganyi bukoleddwa ku president eyali ate ayaayaana okukwata entebe y'eggwanga erya Amerika, ono ye Donald Trump. Kati olw'okuba aba Secret Service baalemererwa enteekateeka eno okugikola nga bwe basuubirwa, kyaviiriddeko ne mukama waabwe okulekulira. Kakati yo FBI yaga nti ntayi leka tutandikiraawo, era mwanange waayita eddakiika mbale bubazi ne bakizuula nti erinnya ly'omwana omulenzi, emyaka gye ne gy'abeera byali birina okuzuulwa. Baazuula nti omussi ye Thomas William Crooks, ng'era ne bategeeza nti n'emyaka gye baali bagitegedde nga giwera 20. Ebyo bye byatandikirwako, ne bazadde be nga babaguddeko, n'amaka ge nga bagategedde, n'ababadde bamumanyi. Omanyi Abamerika abo olwaleero tolabanga wano ebintu by'obukuumi ng'amasimu bye tukozesa mu bulamu obwa bulijjo, ne ku mutimbagano awo w'okola, ku mutimbagano w'oli gw'okolerako, olwaleero basobola okulaba peegi gye mbikkudde singa baba bannoonyerezaako n'okumanya kiki kye nabadde ngezaako okumanya. Kakati obwo bwe buufu aba FBI bwe baakutte okunoonyeza ddala ensonga eyinza okubanga ye yaviiriddeko omwana omulenzi ono eyalumisibwa ekivu oluvannyuma lw'okwegeza mu kutemula musajja mukulu Donald Trump. Bakimanye kiki, kubanga okuwona kiyinza okubeeraawo, naye ekiyinza okubanga kyekyadde kigendererwa ky'omussi kyabadde ki? Kakati awo FBI weetutadde enkya ya leero ne batulaga nti balina we batuuse mu kunoonyereza ku kyaviirako omwana omulenzi ono okwegeza mu kutta Donald Trump, pulezidenti w'eggwanga eryo erya Amerika ebiseera ebyayita, ate era ayagala okukwata entebe ya Amerika omulundi ogwokubiri ate ogusembayo mu mateeka ag'obwa pulezidenti. Kakati era onajjukira nti gye buvuddeko emabega katono baazudde obubaka ku kompyuta y'omulenzi ono Thomas, era ne bazuula nti yayina essimu 2, ng'essimu emu erimu obubaka obw'enjawulo ate ng'essimu endala erimu amannya lukunkumuli. Kyokka eri eyalimu obubaka obw'enjawulo kyategerekeka nti yalimu abantu oba contacts amannya g'abantu 27. Kakati era FBI neesigala ng'enoonya abantu abo 27 babadde bategeeza ki mu bulamu bwa Crooks ono, era be baani? Ogwo nagwo muyiggo gukyali awo. Naye waakiri baalaba obubaka ku laptop nga bubulaalika abantu ng'abo ezaali zigenda okubeera ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu guno gwe tulimu, lwe waali wagenda okubeera nga bajjula, bakiyita premiering, kafirimu akaali keeteekerwateekerwa, era nga mwana mulenzi yali agezaako okubaako baabuulira nti tebasaanidde kusubwa, essimu zaabwe tebasaanidde kuziggyako, tebasaanidde kubanga amasannyalaze tebayina, era ne yintaneeti yandibabadde kumpi mu bufunze ne batajja ssimu zaabwe mu masannyalaze kubanga baali bagenda kusubwa olwalabula. Era ebigambo yabiwandiika mu lukolosoofa wano, nakubuulira nti yawandiika n'agamba nti Trump laare n'ebiringanga bwe bityo ng'agenda abisukkiza, naye era nga baba banoonyereza waakiri babaako kye bajjamu. Kakati ebyo byonna bwe byawedde n'ebirala bye batoogedde ne bagenda banoonya ku peegi gye yabikkula. Nkubuulidde nti olwaleero ozannyira ku mutimbagano okwo, naye bw'onoobaako by'otuukako naddala nga bimenya amateeka, basobolera ddala okuzuula
ekyakututte ku mutimbagano ogwo kyewasomyeko kyewajjeeko ne bagerageranya bw'okoze ebyo by'oba okoze obanga ddala bifaanaganira ddala n'ebyo olwo nno okunoonyereza kwabwe ne kubaako we kutuuka. Kakati n'omwana omulenzi ono Crooks kyategeerekese okusinziira ku ba FBI nti yagenda ku mutimbagano n'abikkula peegi eriko ebikwata ku kufa kweyali president owa35 John F. Kennedy. Ono yali president w'eggwanga erya America, naye yatemulwa butemulwa, eyamutta yamulumisa kivu. Mwana tunjagala okubuulira, ono ye yali president w'eggwanga erya America eyali akyasinze obuto. Olwaleero tetuli ku namukadde Joe Biden nti ye president wa America akyasinze obukadde nga ali mu ntebe ya America. Kakati John F. Kennedy myaka gye yalirako obwa president gye myaka egikyasinze okubeera emito mu byafaayo by'eggwanga erya America. Naye si kyekikulu ekyo, ekikulu yalumisibwa kivu era nga ebyo ebyaliwo n'engeri omutemu gye yeeyisaamu. Njagala okubuulira nti ne Crooks ono bye yabadde ayagala okutuukiriza wakati mu kulemererwa okutemula eyali president Donald Trump. Omulungi ampuliriza, omwaka gwali gwa 1963 eyali president w'eggwanga erya America akyasinze obuto John F. Kennedy yali yeesunga era ng'ayaayaana okuddamu okulondebwa ku mulundi ogwokubiri mu mwaka ogwali gugenda okuddirira ogwa 1964 okufaananako ne Donald Trump. Noono naye yali mu kaweefube ow'okukuyega n'okumatiza abantu byagenda obakolera nate okusobola okutwala eggwanga eryo mu maaso singa banaaba bamulonze. Okufaanana ne Donald Trump we bamukubidde oba we baegereza mu kumutta, yabadde ayagala kuteekawo nteekateeka ze engeri gy'agenda okuwangulamu namukadde kati eyalekulidde Joe Biden. Noono musajja mukulu oba President John F. Kennedy mu 63 okulonda kulyoke kubeeyo mu 64 yali agenda kubbinkana ne Barry Goldwater eyali azaalwa mu kitundu ekya Arizona. President ono JF Kennedy yali ategeezeddwa lunye nti ekituufu Goldwater yali agenda muwangula awanike n'ebigere, naye olw'okuba waaliwo oluyombo mu kitundu ewaali wazaalibwa Vice President we Lyndon B. Johnson. Ono yali azaalwa mu kitundu ekye Texas. Kakati eno ye waali abasajja babiri bonna nga baali banna Democrat, baali ba kibiina kya Democratic Party, nga kuno kwaliko musajja mukulu Rafe Yarbrough ne John Connally, ono nga yali governor we Texas. Bano baali bamaze ekiseera nga bagugulana. Kakati John F. Kennedy n'ategeezebwa nti singa yali agenzeyo n'alaga obwa Sseruganda n'embeera eyagala okugatta bano ababiri, akalulu yali agenda kufuuka kukumba, obululu yali agenda kwezalweyo mwanatu Goldwater alyoka atunule nga yeemagazza ng'embwa esudde ekyuma. Kakati omusajja ono kwe kugenda e Texas alyoka alabe bw'ayinza okumalawo endooliita eno kimusobozese okuwangula akalulu ke baali beetegekera okuba Republican Party. Era mu kulambula kuno abasajja bombi bano abaali bamaze akaseera nga bagugulana ng'ensonzi mu mugomyo, yatambula nabo ng'akabonero akalaga nti ayagala baddiŋŋane era ensi etegeere nti Democratic Party kyali kibiina kimu ng'ate ky'amaanyi. Era mu lugendo lwe lumu olwo yali ne mukyala we Jacqueline Kennedy gwe yali atambula naye mu mmotoka y'ekika kya limousine open roof. Baaseyeggukira nno ddala eggendo, baabo St. Antonio, baabo bagenze Houston, baabo boolekedde ekitundu ekya Fort Worth. Kakati nga baagala okugenda mu kitundu ekya Dallas mu ssaza lya Texas. Bwe baatuuka e Dallas eno bali mu mmotoka kugambye open roof limousine, mukyala we mwali, bali abagugulana ababiri mwebali, ate naye ne vice president we. Kakati bwe batuuka bwe bati e Dallas, olwo nno nga kyayagala okukolera wano e Dallas kwe kuwa sipiiki ye atandikire awo gwe wamma lwogome. Munnange Kennedy ava mu limousine bw'ati atandiikiriza okuwa sipiiki ye ne bamwokya ebyasi, kyenkana tugambire ddala ebyamuttirawo.
Ebyasa ebirala byakwata musajja mukulu Connolly, omu ku bali bannabyabufuzi abaali bamaze ekiseera nga bagugulana. Ekituufu gaamuyisa bubi, era Connolly ono okuwona yasimbayo kitooke. Kyokka ye Kennedy nkubuulidde nti yalugulamu obulamu awo wennyini kyenkana. Weewaawo nga baayandayandako batwaleko mu ddwaliro, naye amazima gennyini Connolly yaddira mu birango. Era bw'atyo teyasobola kulaba kulonda kwe yali yeetegekedde okwa 1964. Bw'atyo musajja mukulu Barry Morris Goldwater ate yakwatagana na Lyndon B. Johnson eyali omumyuka wa President John F. Kennedy. Naye mu ngeri ya kikubagizo Lyndon yayagalwa nnyo, ne bamwagala lusuusuuto lwe baagala mulekwa mulumbe, era akalulu yakakuba Goldwater ono wamma n'addayo nga anyeenya mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Kyenkana akalulu teyakwatamu, yakwata mu lyampiki, kubanga Johnson yamuwangulira ku bitundu 61 ku buli 100, ye nga musajja wattu alagawo 38 ku buli 100 bwe bwokka. Kale nno akalulu ako mu biseera ebyo ke kamu ku bululu obwogerwako nti bwali tebubangawo mu ngeri DP gye yakawuutamu ng'evuganya ginnaayo eri eyaba na Republican. Kakati ne ku mulundi guno era tuli wakati wa Republican Party ne Democratic Party. Ekyenjawulo nti omukazi Harris Kamala agenda kubbinkana ne namukadde Donald Trump, naye era ebyabaddewo byagala okuddamu okufaanagana nti weewaawo nga Joe Biden yeetafudde, akyaliwo yavuddemu buvi, naye gwagenda okulekera era atunudde mu kkubo lyerimu erifaanagana ne Johnson lye yakwata ery'okulinnya mu ntebe etaliriyo. Kyokka nga tuzzeeyo katono era leka tuddireyo ddala ku mulamwa, nkubuulire nti oluvannyuma lwa JF Kennedy okukkiririzira kumwa, mwana tukyazuulibwa nti awo ku kalina eyali okumpi awo ku mwaliiro ogw'omukaaga we waali omwana omulenzi ow'emyaka 24 Lee Harry Oswald, agambibwa okuba nti ye yakuba ebyasi ebyatta John F. Kennedy. Lee Harry Oswald teyawozesebwa kubanga naye yattibwa olunaku olwaddirira. Oluvannyuma lw'okumuvumbagira ne bamutwala mu kaduukulu ka poliisi agende bamubuuza 4 n'akattaano. Olwo nno nga kitegerekese nti amaze okutta president, bamutwala bamukazekaze ayogere ensonga emuviiriddeko okutta pulezidenti. Weewaawo nga baali tebannamusalira musango n'okukakasiza ddala oba n'okugyayo obujulizi nti mazima ye yali asse pulezidenti. Eyo nno baali bamuyisa mu maaso g'omusajja Jack Ruby ng'ennaku z'omwezi 24 mwaka gwa 1963 Novemba w'omwaka ogwo. Omusajja Jack Ruby n'awujja Lee Harry ebyasi ebyamujja mu budde, obusungu bwamulema okwetikka n'abwesasuliza ku musajja ono eyali ategeerekese nti ye yali asse pulezidenti. Kyokka ono naye yava mu bulamu bw'ensi. Lee Harry yava mu bulamu bw'ensi, naye ne Jack Ruby naye yava mu bulamu bw'ensi, kubanga oluvannyuma lw'okumuwozesa ne bamutwala ne bamusalira ekibonerezo eky'okufiira ku kalabba. Mwattu ate teyafiira ku kalabba. Lwaki? Kubanga baamala ne bamuddiramu ne basalawo bamusibe obulamu bwe bwonna, naye abatannaba kubebba ku kibonerezo obulamu bwe mwattu bwo ne busalawo bumuveemu, kubanga yafa kansa ow'omu musaayi ng'ebbanga ery'ekibonerezo lyakatambulako katono. Omulunya mpuliriza, mpozi ebifaanaganye mu nsonga eno naddala ku luuyi olw'abatemu. Crooks wa myaka 24, ono Lee eyawujja Kennedy amasasi agamutta yali wa myaka 24. Lee wa 24, Crooks wa myaka 20. Ekitegeeza nti bonna baali bakyali oba baali bakyali bafaanagana emyaka kyenkana, baali bavubuka bato ddala. Kakati mpozi ekyawukana ku Lee, ye yali musirikale wa ntomo,
omuntu ow'entomo yoyo asobola okukwata ejjinja nga tosuubira nti anaalikuba n'amala akuteba mu nkoona n'owulaba abazungu nga beetooloola. Kati nga buli lwagezaako kasuka ne bwe guba mupiira n'agezaako okugalula ati goole bejja kunywa, ye muntu ow'entomo. Naye Nelly ono yali wa ntomo, yali musirikale ow'eggye ery'empingu ku myaka 24. Kale yafuna nnyo ebizibu nga muto, kitaawe n'afa, maama we n'afumbirwa emirundi egiwera. Ebyo ne bimukuza nga mwana ali awo akakanyadde, naye nnyina yamukuza n'amuteeka mu ssomero we yalemererwa omutuusa, nayegatta ku magye ag'empingu mu gavumenti ya Amerika. Kakati eno gye yavanga alekulidde ng'olwo nno atembeddwa omuzimu gw'abannakalyakaani. Wuuyo ayagala kukolagana n'amawanga nga Russia, ayagala kukolagana n'Abacuba. Olwo nno yamala n'alekulira amagye gano ag'empingu, we yafunira omulimo ku ssomero erimu ewaali kalina eno mwe baali batereka ebitabo. Eyo gye yasinziira okuwujja Pulezidenti Kennedy essasi oba amasasi agaamujja mu budde, nga yasinziira ku mwaliro gwa 6. Omulunya mpuliriza, ensonga zino nzikuleetedde okubuulira nti ne Crooks ebyakolebwa mu firimu oba ebyakolebwa mu mboozi eyaliwo nga batta John F. Kennedy bye bimu ku ebyo ebyalabise nga Crooks abikola. Ekisingira ddala abakugu kye batunuddeko abadde omukungu Director wa FBI, Director Christopher Wray, abadde annyonnyola gye bayita House Judiciary Committee nga abannyonnyola ebyo ebyaliwo nga 13 Julayi e Butler mu Pennsylvania mu kampeyini za Donald Trump ezaali zimuviiriddemu akabasa. Abagambye nti mu kunoonyereza kwonna kwe baakoze baakizudde nga ddala mazima omulenzi ono bino bye yabadde ayagala okukoppa, era ekyasinze okumutwalira omutawaana oba obudde okutunulako ye disitansi omusajja oli Lee gye yagezaako oba mwe yasinziira okuwujja omusajja pulezidenti amasasi. Kakati omulunya mpuliriza, njagala kubuulira nti okusinziira ekipimo ekyabaddewo nga bapima okulaba omulenzi ono yabadde alinnye ku kalina ku nnyumba wabweru ng'alinnye waggulu ku kasolya, basinziddeawo ne babala okukakana nga balabye nti yabadde mu mitaazi 4 okuva ku siteegi Donald Trump kwe yabadde. Era mu eyo distance okufaanana ne bwe gwali ku mulembe ogwatta John F. Kennedy, mazima ddala bwe kityo bwe kyabadde, nga distance kyenkana yenkanira ddala. Okunoonyereza kwa FBI kwayongedde okulaga nti Crooks okweteekateeka kuno kwonna yakukola ebula wiiki emu olukiiko oba olukuŋŋaana Donald Trump mwe yali atemuliddwa lumale lubeewo. Ennaku z'omwezi zaali 6 Julayi, wiiki eyo ono mwe yakolera enneeteekateeka okufaananako afaananeko nga omutemu Oswald eyatirimbula Kennedy ow'eggwanga erya Amerika. Kyokka newankubadde ng'ebyo byonna bizuuliddwa, engeri gye yatambulamu, ebyasi bye yayina oba emmundu gye yayina, ewaabwe omutemu baalabayo, n'ebyo byonna kalonda yenna agendera okwo. Kyokka Ray akulira oba Director wa FBI agambye nti ne gye buli eno tebannaba kusisinkana nsonga lwaki mwana mulenzi ono w'emyaka 20 Crooks ekyamuviirako okwagala okutta Donald Trump. Naye ng'amazima gali nti akadde ke yamumalirako waakiri kayinza okuba kaasukka oba okuba wiiki eyawera muzima ng'amugoberera entambula ze, kubanga yatuuka n'okuregistaringa oba okwewandiisa okuyingira mu lukiiko olwo ng'ekyabula nnaku olukiiko luno lulyoke lubeewo ng'amba kampeyini za Donald Trump. Era Director Ray agambye nti ekirala kye baazudde kyekyokuba nti omwana omulenzi ono w'emyaka 20 yakuba ebyasi 8 okusinziira ku bisosonkole by'amasasi bye baasanze waggulu ku kasolya. Gaali amasasi 8 gennyini obutasussaamu, ago ge yafulumya nga tannaba kuggyibwa mu budde. Ojja kujjukira gwe omulungi ampuliriza, era ekirala ekyongereza ku bujulizi buno nti Donald Trump okuwulira ng'essasi oba ng'alaba omusaayi gumuli mu maaso, waliwo ebyasi ebyasooka okukubwa. Kyokka ate era ne bwe yali amaze okuwulira nti afunye obuzibu, era mwattu waliwo ebyasi ebirala ebyasigala biwulirwa nga bivuga. Ku ebyo era
kwe kuli ekyasi oba ebyasi ebyakuba omu ku bantu abaali mu audience abaali bazze okuwuliriza campaign za Donald Trump anti waliwo abantu abagenda n'obubalangulo ate waafiirawo omuntu mulamba awo wennyini ku lunaku olwo lwennyini. Era omukulu ayongedde okukaatiriza ku mmundu ekika kya AR-15 style rifle eno gyaga nti omutemu we yagikozeseza yali teyina kigala kyayo kino ekyemabega. Ekimu ku ebyo ebyamusobozesa okugitambuza nga ne Secret Service tesobodde kumulaba, naye era kitegerekese gwe omulungi ampuliriza nti omusajja ono bwe bagenza okunoonyereza bamusanze n'ebika by'emmundu kyenkana nga 8 ebisi 8 ng'abivunaanyizibwako wamu n'ab'omu maka ge okuli taata we ne maama we babadde abeera nabo. Okunoonyereza era kukyagenda mu maaso okusinziira ku FBI kubanga ensonga emwe ekyabagulumbya omutwe mwatu kwe kumanya emmundu eno yalinnya nayo ku ddakiika eyo kubanga waliwo abaamulaba nga akikiitana yenna afaanana okukusobya. Kakati beebuuza emmundu eyo yagenda nayo oba yali yateekebwayo dda. Mwatu n'abazungu waliwo ebimu ebikolebwa sebo nga nabyo byakuteebereza kubanga wandeewuunyizza oba wandirowoozezza nti mu kaseera ako bandibadde batunula mu kamera ezaaliwo naga nti emmundu yagiteekayo koosajjo oba yawalampa nayo, naye olw'okuba bakyanoonyereza bino byonna bibalekerwa. bw'oba oli awo we banaazuula ebisingawo nga batambulidde ku bino. Nkubuulidde nti yasangibwa n'ebisi, yasangibwa n'obuganga mu mmotoka ye. Kale nno ebyokunoonyereza ku mwana mulenzi ono w'emyaka 20 Crooks bikyali bingi okusinziira ku Mr. Ray, director wa FBI. Obujulizi obulala obukyabuze kwe kuba nti oba omusajja ono ayinako abantu be yali nabo. Kubulidde ebisi yalina ebisukka obungi ku muntu omu, naye tewali amanyi nti byali bijje yekka oba waliwo abaamutuma.